Wayiseewo ebbanga lya myezi 9 oluvannyuma lw'okulwaninga story ya Sister Jalia. Ebbanga ery'emyezi 9 eriiseewo bw'owulira okutoba kwatobye oluvannyuma lwe yatuwa love story ye n'ebyo ebyamutukako ng'ali ku kyeyo. Emyezi 9 aginyumyanga lutabaalo n'ogamba nti myezi 9 myaka 9. Ekibuuzo, story ya Sister Jalia ogijjukira? Ate bambi oyinza nga gwe mulundi gwo ogusoose nga channel wakagijjako nga weebuuza Jalia yaliwa. Story eyo twagirwaninga emyezi giringa 9 emabega. Actually ndowooza yalina ebitundu nga 4 oba 5. Twafuna yali stuck ne tufuna abazira kisaaba avaayo okumuwola ssente n'abo abamuyambako okusasula waali, tufunye omufaliso, tufunye obuliri, okugula ku byokulya, okusasula ku baana school fees. Ne tutandika process ey'okuddamu okugoba adde ku kyeyo. Naye ebyo bino nga mbyogera ye Jalia omujjukira bannange Jalia yoono. Waliwo abaali bakulaba ku kyeyo banno bwe mutuuka ne mwekolamu obubiina. Mwebali era ne banasharinganga link yo walologa ha eno story kati ngeme story ya Miss Gundi Brother S. Yankwatako. Noweereza link. Ne mpereza link mu group era kati bali kuggwe bakwota buliro. Kati nina abadda n'abangamba nga abambuuliranga nti Jalia werekere mu akasente baseka. Era nabekutulako kubanga nakaba benagena mu inbox zaabwe nga nsabayo wadde emitwalo 5 oli alabanga nina kyennoonya. Misaso zinzi nafuuka ekisekererwa. Natuuse nga nina omukugu gw'enviiri. Kitegeera bulungi. Naye nga sinadde ziyinza okugwisamu ekisanyirizo. Wasazeeko enviiri lwa mbeera? Nasazeeko enviiri olw'embeera. Misasozi nina engoye we natuuka waneno nenkwata engoye zina edda nga ndi mutono muko zonna nenzikaba agenda ku kyeyo. Agenda. Kati kano akatete iko nakaleka olw'okuba nti bakampa buwi nsigaba kyenna kye bakola kye bampa. Saazi n'ekitete kye nali nyambala bwe nkibeeramu nondabako gamba abadde atya. Tamanyi we yali agenda ogula teyamanya size ye nabivaako. Era bwe nali nveewa maama ezo ngoye zonna nazirekayo. Sina ado olw'eri nyambala n'akagatto kati ngulubira muzaamu walabuze yagula. Sina ade zigula akagatto. Naye ebyo byonna sabituza mu musajja oli. Musajja oli mbadde munoonyamu ekintu kimwe angulira ekyokulya. Anoonyezo ne business sente ngate nazo simugana zimpa. Kumpola. Ale nga ngendo mwesibako nga mazola anti yo family ekoze eki? Eganye. Eremye. Jalia, omwami kireka side ki? Studio nino la tuli kireka. Mr. Ronald ali kyali wajjala. Bakola biki? Travel agency. So yagamba Saudi toddayo. Saudi siddayo. Ogenda Qatar oba Dubai oba tewali wansindala uzi Jordan. Zonna kasoba nti akasente kawe kali akulukira mangu awo. Kubanga nali mugambye saagala company zikola ki ziruyisa. Tuyinza obutabiddamu kubijjukira bulungi n'obudde okubikuteerayo bulungi byonna naye omukisa weeguli ojja kebera mu link wano mu comment section ojja sangamu parts ze zonna link bw'oba tewafuna mukisa kulaba love story ye obeere nga ogenda ogibenga ojota buliro. Munnange njala okutegeeza nti oluvannyuma lwa byonna emyezi 9 emabega tugobye ku bya Jalia okuddamu okulinnya ennyonyi agende ku kyeyo nga biganye. Olwaleero nzija ne updates ezisembayo nga zimala eggobe mu kibya. Nkwanirizaako omushoyo olwaleero nze Sozmo. Channel eno tubeera na love stories, people's life stories nga abantu batubuulira obulamu bwe bayiseemu, obulamu obw'omukwano, obulamu obw'okukola, obulamu obw'obufumbo, obulamu obw'okusoma, byonna bitambulira awo. Laavu, maka, kuzaala, mirimu, kufuluma ggwanga, kuliyingira,
kukwanagana kwawukana byonna n'obisanga mu stories ez'enjawulo ze tulaninga era nga bannannyinizo be bazeeyogerera. Nyongera okwebaza abantu abatono abavuddeyo, ndowooza abantu bali babiri, so ffa benna akawuliziganyako bulungi nabo ku nsonga eza sister Alistak mu India. Njala obebaza maama, ndi mu kwebaza, webale nnyo okufuba kwo, webale nnyo omukwano gwo, webale nnyo byonna bannange nebaza. Naye nyongera obbaniriza mu inbox atubeke engeri gye tuyamba sister abeere ng'ava e India, era sister nyongera okukakasa nti tetonye kagwake nga Mukama ali naffe, tugenda kuweera ng'oli butaka wano ekyaddondo ate nga kigenda kusoboka mu linnya erya Yesu. Oli musiraamu ne Mukama ajja bikola ensonga zigguke. Nkwaniza mu show ey'olwaleero nga tugigendamu, tusooka n'ekiggulalugi. Ekiggulalugi kino bigambo ebyogerwa okuva eri abakyala abafumbo nga babigamba abaana ab'obuwala bateekateeka obuyingira, bigambo ebiva eri abaami abafumbo nga babigamba abaana ab'obulenzi abateekateeka okuba nga bayingira obufumbo. Akatundu kano kannyumira nnyo kubanga mmanyi nti ofuna omukisa ebigambo 3-5 by'owulira bina kye bikugattako ateekateeka okuyingira relationship obw'obufumbo. Akatundu kano ababede baako be bannaffe aba Dembelio Properties and Associates Limited abagamba nti mukwano balina estate eyo kya hot eri Chiwawu ku Mityana Road nga bakugamba nti yangwa bwennambiro obeere nga bakuweereza. Abo tugamba estate eri Chiwawu ku lw'Emityana, abannaffe aba Dembelio bagamba nti ettaka lino okuva ku 5 ku 10 ojja kubanga poloti ino ogifuna ku millioni za Uganda 15 nga n'ekyapa weekiri. Ogenda n'ekyapa kyo wamma n'oba n'obwannannyini obwenkomeredde obweyogerera nga si bwakulwanagana nabo ng'onnyonnyola bunnyonnyole. So webali nnyo kubanga bakutuusaako obuweereza obwo. Madamu Nancha Beatrice wali nnyo agamba nti jangu mwogere ku nsonga zonna ez'ettaka. Estate ey'Ekiwawu kati ye hot cake gye tulanga, naye ate era jangu omanye wa walala we tulina piloti mu nguudo ez'enjawulo ezifuluma Kampala oba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, naye ng'ettaka kyekakasa nti liba lya kyapa. Nkiddamu, Dembelio Properties and Associates Limited, ettaka lya kyapa. Jangu mu inbox oyogere ne Madam Beatrice. Essimu ye ya noti 752 11.514. Essimu noti 752 11.514 nga mwogere ebisingawo ku nsonga ezo. Ba osobola bakyalira mu buntu bannaffe aba Dembelio wali eri ku Lubaga Kabusu Road, ekizimbe bakiyita Modern Havana Complex, babeere nga bakunnyonnyola akawonvu n'akagga ku nsonga zonna ez'ettaka. Tujja kubeerako naye wano mu show gye bujjako nga tubulira ebyenjawulo, akageri kali munnamateeka ate ng'ali mu biina ebya real estate, atubulira ebintu abantu engeri gye babatomezaamu, bayinza batya okwewala okutomezebwa, omanyi otya agenda okukutomeza, bw'oba otomedde oyinza kukola otya, byonna tujja banga tubisisinkana. Nolwekyo mbebaza kubanga bateekamu ssente, akatundu kano ne kaba nga kakutuukako. Kakati wulira ebigambo eri abaana ab'obulenzi nga biva eri omwami omufumbo. Wuliriza statement akugamba, you are not marrying her but her upbringing. Sometimes you are not fighting with her but her past. Toli mukuwasa ye omwana owobuwala gw'ogenda okuwasa, naye oli mukuwasa engeri gye yakuzibwamu. Ebiseera ebisinga tolwanagana naye, naye olwanagana n'ebyo ebyayitabye. Kikyategeeza kuba omulala gyagamba sozimo ate otubuzizza oyo kikyagezaako okutegeeza. What is he insinuating? Ogenda kitegeera bw'oti. Oli bwakugamba nti toli mu kuwasa Nalumaga, naye oli mu kuwasa enkuza ye, kino kyaba ategeeza. Kati bw'obanga tonnaba muwasa, yaayaana nnyo okumanya engeri gye yakulamu. Yakuzibwa atya? Yakula n'ani? Yakulira wa? Kikulu nnyo okumanya nti omuntu gwe ngenda okuwasa abadde abeera n'ani? Nti abadde abeera na sister we. Abadde abeera na sister we. Yajja atya okubeera ne sister we? Yava waani? Kugamba lwaki akuze na sister we ng'ate omuwala gw'empasa wa myaka 25
omusuubira okuba nti maybe abadde abeera mu bazadde be gye yava n'atandika okusoma maybe avudde ku kampasi kati bw'ava ku kampasi n'ajja afuna waakola n'atandika okubeera ne sisita we naye akuliddewa akuze na ssengaawe akuze na jjajjaawe akuze na step father akuze na taata we yekka akuze na single mother. Omuwala ono yawaŋŋanguka abadde abeera Rwanda yagenda atya e Rwanda oli agenda kugamba nti sozi maama mugenda kutunoonyerezaako paka mu byenda munaatusobola njagala kutegeeza nti ye abantu betutwala omuntu gwe tugenda okubeera naye ebiseera eby'omu maaso nga tugenda kulayira nti mu bulungi ne bubi okutuusa okufa lwe kulitwawukanya gwe twekomiitinga naye okutuusa okufa lwe kunaatwawula yabeereka naye tuli mu kutalaafiya but is it a risk worth taking? Omuntu gwe twala omuwala gw'ogenda okuwasa ogenda kubeera naye obulamu bwonna ogenda kutandika family agenda kuzaala abaana bo yali bannamwandu wo ng'omusoose okufa yali kufuula ssemwandu ng'akusoose okufa naye ddala onaakigwana. Tutunuulira upbringing yakulirawa omwana ng'akuze ne jjajjaawe biki bye tumusuubiramu. Waliwo abaana nga beekuziza wa mu ghetto nsi yaleeta duniya yemukuzizza akulidde ku bbala ghetto ku ghetto asuzeeko mu myala asuzeeko mu mifulejje avuddeyoko n'asula mu bimotoka ne bamuwuba n'agwa ku bulenzi ne bumuwasaawasaamu kaawo wiiki. Omuwala akuze bw'atyo biki bye tumusuubiramu. Kakati tugambye nti tetugenda kuwasa ye tugenda kuwasa upbringing ye tugenda kuwasa nkuzibwa ye oba nkuza ye. Enkuza ye bwe tugitegedde atwalika bw'aba atwalika katugende newe tumutwala nga tumutwala n'embeera eno gye yakulizibwamu tunaasobola okubeera nayo tugenda kubeera nayo tutya. Ebyo bye bakugamba nti tofokasinga ku nnyashi. Omuwala kavunyule bina kabigule left right Kampala mutukula kabigule tetumuyinaako buzibu. Ne twagala okulingiza okubigula okwo kiki ekisukka kubigula. Omuwala alina akasusu akalungi ayogera bulungi. Ne twagala okutunuulira ebisukka ku ebyo. Ayambala n'anyuma twagala okutunuulira ekisukka ku nyuma ye upbringing. Tetugenda kuwasa nnyashi. Tetugenda kuwasa mafiga. Twagala okuwasa enkuza ye. Baba bakugamba nti toeka kukyamukira ng'olabye muwala kubanga mulungi kubanga mweru chocolate color kubanga bulaka ate gwofiira ku bulaka amahaiti kyekyo bannange modo kwegamba bannange ekiwo kyonna kitiribita kiyiika nga ogamba nti ono gwe ngenda naye otomera. Tutunuulire upbringing. So we are marrying her family. Basudde wagambira nti muwasenju gwanoonya omukazi ow'okuwasa enkya gwanoonya omukazi ow'okuwasa enkya noonya nnyumba mukazi wakuzaala babikeesa. Ebigambo ebyo nga mbimaliriza yagambye nti you are not marrying her but you're marrying her upbringing. N'agamba sometimes you don't fight with her, you fight with her past. Olumu tulwanagana n'olwanagana ne mukazi wo n'olwanagana ne girlfriend wo naye nga gwe olwanagana n'ono ng'alwanagana n'ebyayitabye. Yakula tawa basajja kitiibwa atya yafumbirwako yakula ne maama atawa basajja kitiibwa olw'ebyo bye baamuyisaamu. Talina kalungi kalaba ku basajja. Yakula na single mother eyakikozesa obubi kubanga eriyo ba single mother abakuza abaana obulungi ne bakuza abaana ddala abaana nga bafumbirwako nga ddala abaana bafumba ne bafumba. Naye kakati omukyala eyamukuza yali biased ku basajja. Era ogenda okukakana bw'ogenderera alina mukulu we oyo omuwala gw'ogenda owasa oba gwewawasa alina mukulu we. Naye ogenderera nga okizudde nti bwe baafunanga obutakkaanya ne bbaawe nga nazaala maama azaala omuwala nga yakubira omusajja n'amuvuma n'ajja n'amuwemmula n'amunywera walagi n'ajja n'amukunamira n'amwansi tojja kummanyira yawana akasajja kammanyira tojja kumanyira mwana wange. Kati bw'olwanagana n'omuwala golowooza olwanagana n'ono naye ng'olwanagana na byayitaabye. Yakula atulugunyizibwa. Kati alina engeri gy'atalina confidence, talina self-esteem, yakulira mu butabanguko. Kati ogezaako okukangula ku ddoboozi ng'olaba akola ensobi
ayongera kwekuniza n'atya golooza olwanagana ono mukazi wo tafaayo naye yakulira mu bulamu obwo bwe butyo bw'amagye mukazi wo awulira kulwana bwe mba temwekubye mutaweweera obwo bwe bulamu bwe yakuliramu mukazi wo teyayiga kukola buli kimu bakimuwa babula muliisa buliisa oyo gw'owasizza olwanagana n'embeera eyo naye tolwanagana naye olwanagana n'obulamu bwe yakuliramu ne kituzaayo ku kiri ndi kati oteekeddwa okutegeera gw'owasa upbringing gye wawasa bw'obanga omukazi wo upbringing yali mbi njala kutegeeza nti ogenda kulwanagana ne upbringing embi bw'obanga mukazi wo upbringing ennungi tejja kubeera perfect 100 ne wajja kubeerawo ebyo bye tutunuuliranga birungi ogenda kuganyulwamu ebyo ebirungi omwami ono eyayogera ebigambo bino nti you are not marrying her but marrying her upbringing you don't fight, sometimes you don't fight with her but you're fighting her past kyagezaako kutegeeza nti genderera nnyo nga toneba kutuuka mu mbeera eno ey'okulwanagana bw'oba olwanagana n'omuntu ng'olwanagana past ye ng'olwanagana ne upbringing kitegeeza nti upbringing yali mbi oba past ye mbi katonda bw'akuwa ekisa n'obaako okwegendereza kwokola n'owasa enju n'omanyi omuwala amaka gumwogajje omuwala atya okuswala bamukuza bulungi amanyi ensonga babazikwata amanyi okuzibira amanyi okukkakkana amanyi okubeera submissive kati mukama bw'akuyamba naawe n'omwagala submissiveness n'esisinkana okumwagala n'olyoka olaba obufumbo tekitegeeza nti tebulina bisoomooza ne bubeera n'ebirungi nga katonda abukulembedde kubanga ono ayagala munne nona asubmitinga kamba bulire eri abasajja abaagala bakazi baabwe yes eri abasajja abaagala bakazi baabwe nenga abakazi baabwe tebali submissive oli alinga agamba nti it is automatic si buli musajja ayagadde mukazi we nti amusanze nga ali submissive ate si buli mukazi abadde submissive eri omusajja nti asanze omusajja amwagala kugamba waliwo lwosanga omusajja nga yayagala omukazi n'ayagala wrong number nosanga omukazi ng'agezaako okubeera submissive ku musajja ali wrong number ekyo kisoboka okukyuka kisoboka but that is a story for another day tugenda mu kiggula luggi eky'ebigambo eby'omukyala eri omwana ow'obuwala ateekateeka okuyingira obufumbo ebigambo bino nga biwagiddwa bannaffe aba Aisha Najemba Furniture Mart abasangibwa wali eri ebbanda abatuusaako sheeno okulaba nga eyimirira okkiriza obubaka bwabwe tubufune tujje n'ekiggula luggi bwe bubaka eri abaana ab'obuwala abato abateekateeka okuyingira obufumbo nga bigambo bino biva eri bamaama oba omukyala aludde abaddeko mu bufumbo. Nze amannya gange nze Aisha Najemba edduuka lyange eriko Aisha Furniture. Wone entebe embi mujje mumpagire mujje mu Aisha Furniture ogule furniture aliko garanti nga b'emyaka 4 nzo neebuuzaako ku kya furniture kyonna tebe kabada kitanda kameza buli furniture yenna buli mwezi oyinza ogamba ajja kuleeta emitwalo 2 nanze bwe kubira risiiti wenje kuweereza bweweereza ku mobile money wasobola okusasula entebe naye nga temumenya alinga afunyeyo obwereere buli mwezi ne waleetako 10 oba ku dining nako n'aleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10 ofuna ebintu mu nyumba nga tomenyese amazima getukulembeza oero nebuzaako no nga maama kati nze ndi munju mpangise ntwala entebe ki waliwo kale ezinyumira ebifaananyi nyina entebe zenkugamba nti eno egenda kubuka tegenda kubuko eno egenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro lirimu baana nenkugamba eno mu muzigo ejyamu eno tejyamu eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala y'amalidaadi eno bweti bw'oba oyagala yabuwangazi bweti ekirala buli lwoko wentebe nga njikuguziza gikomyewo topi ng'otwala endala ne bw'obaka ng'oyina entebe gy'okooyi namba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako eri 0705 kagamu 904 kanjiddemu 0705 kagamu 904 nze kennyini nze nkwata essimu eyo mumpeereze WhatsApp mbaweereze ebifaananyi emyange enzigi buli furniture yenna muyina okuggyako kofini. Ebigambo bye bino wuliriza omukyala omufumbo akugamba bw'ati whatever you ignore when you are dating multiplies once you get married. Whatever you ignore when you're dating multiplies
once you get married. Nti buli kyotafaako, buli kyotatwalanga kikulu nga muli mu kwekwana, muli mu dating period, bwe muneewasa kijja kwekubisaamu. Omusajja olabye ku bukodo bwe nga kwana ajja kukyuka. Mami n'akugamba nti bw'anaakuwasa ne mutandika okubeera mwembi, obukodo tebujja kukekendeera, bujja kweyongera. Nabadde nyumyamu ne sister ng'anyumya boyfriend we yamubalula, eyamukwa. Naye nsirika ne ngamba nga Mukama yamuyamba oyo gayi n'atamufumbirwa, bw'aba yamukuba amukwana, olwo bw'amuwasa n'amuteeka awaka nga n'okugenda agenza abazadde ne bamulaba ne bamusalira omutwalo n'aguwaayo. Ono taafiire bufiizi ku muntu. Ono kakati bakuganaga gayi oyo omulaba nga talina buvunaanyizibwa ate nga mwekwana. Olowooza obuvunaanyizibwa anaabufuna mumaze kwekomiitinga. Gayi oyo mugendeko mpola. Munnange ebyo bakugamba bitera okuba nga bituufu. Gayi omulaba muvumi, gayi mulwanyi, ataali mu kukwana, bw'anaakuwasa okulwana kujja kweyongera. Gayi oyo omulaba takufaako, takulabirira ng'ali mu kukwana. Kyagezaako gamba nti kati ati okuteekamu omusimbi gwe alaba nga kugenda kutokomoka, yandyagadde kukuteekamu ng'amaze kukuwasa. Whatever you ignore when you are still dating will multiply once you get married. Kitegeeza ki nga nkimaliriza? Ignoring red flags. Tojja kusanga atuukiridde nga talinaamu bulumira. Waliwo obulumira obuli bearable. Bwe tugamba nti obwo tujja kubeera nabo. Tujja kubeera nabo. Gayi ayinza nga alinga omucaafucaafu, omucaafucaafu. Twawule omucaafucaafu n'omukyafu. Tujja kugezaako, tujja laba bwe tuyinza omu-improvinga. N'olwo gw'osanga nga mufu naye nga ataali mu kukwana. Kakati oyo bwe munaafumbiriganwa agenda kuwunyira, kubanga olweri twamutwala mufu avunda buvunza, agenda kuwunyira. That thing, that red flag that you ignore nga mukyadatinga will multiply once you get married. Nzikiriza nti ebigambo ebyo bibadde bikulu era bijja kwongera okutegeerekeka bulungi. Anti Agi nkutumiddeko, Madam Rose nkutumiddeko, Mama Rose nkutumiddeko, Mama Aisha Najemba nkutumiddeko, nkwagala nnyo. Mukwana ali ku kyeyo ng'oli mu kiyumba otoba n'obulamu nkutumiddeko, ali mukundabira mukumpulira Mukamoli nkutumiddeko, andaba alaba Sheno ng'oli Uganda, mwanyinaze muganda wange alaba Sheno ng'oli mu Bulaaya, oli mu Amerika, nkwagaliza bulamu bulungi era nkwagaliza kisinga. Nenkwebaza okumpagira olwa concert yange yagwe Katonda. Ojja mu inbox nongamba sozi ngenda gula ticket bweziti. Nenebaza Mukama nonga Mukama nkwebaza olwa malayika eno gyondeetedde. Nina concert gwe Katonda ombeeredde wonyo Katonda. Nina nebyentunuulira nentya. Ng'olina nebyonkolera byesigwana. Omukwano gwongwewunya. Sikulya tibyendya birungi. Mwe muva obulamu bwe nnina buno. Eriyo bendabye abafa mu kkuto. Oba emmere gye baalidda tokubatuga. Yeggwe gwe Katonda. Gwe Katonda. Nze nkuyimbako kuba ndabye omukono gwo. Ondabye okukola kwo. Gwe Katonda. Nze nkuyimbako kuba ndabye omukono gwo. Ondabye okukola kwo. Gwe Katonda. Nze nkuyimbako kuba ndabye okukola kwo. Ondabye omukono gwo. Gwe Katonda. Ngenda nentunuulire eyo gye nva. Ngenda nentunuulire eyo gye nva. Bwe ntunuulira nnamwandu gwe nnavaamu. Nga ddala kisa Mukama kunkuza. Bino mbigamba n'abato be wampa. Ndikigambera n'abaana baabwe. Nti nze yali Mukama era nga yekka. Oyo omwe neenyumiririza. Yeggwe gwe Katonda.
nina concert ey'oluyimba olwo oba olutambi olwo n'ennyimba nnyingi zo z'owulira wiiki ejja Mukama nga atuwadde ekisa tusuubira okufulumya vidiyo endala. Mpumula nga oli vidiyo yawedde, so wiiki ejja tusuubira nga Mukama atubedde tusuubira okuba nga nayo tugita nga twetegekera gwe Katonda concert. Nkwebaza anguliddeyo tiketi, aweereza ssente za tiketi ze weeyama. Nkwebaza already nawe yeeyama ng'oli mu process, Mukama akumpeera omukisa. Atanaba kikola naddala mu diaspora, bw'oba oli Uganda neesunga okubeera naawe oyinza oba ng'ojja kugula tiketi ku mulyango, VIP ya $5, ordinary ya $3, so nga ate nasaba diaspora family nti ojja kuba toliiwo ekyaddondo naye osobola okungulira tiketi nga Mama Esther yagula tiketi ali Bungereza naye agenda kusindika abantu abagenda okujja mu tiketi ze zonna ze yagula bajje babeerewo mu show. Era mwebaza Mama Rose olina bye wasindika na mwenna bangi mwina bye mugenda osindika. Waliwo yagamba nti sozi ze tiketi nziguze gweddamu oba ozitunde oba gomanyi. Waliwo yansasulira ka short vacation, yansasulira ka vacation nagamba nze bw'omala concert genda owummuleko mutabani neŋŋamba maama neyanze nsaba Mukama abampeera omukisa mwenna naawe ateekateeka okukinkolera nkwaniriza ennamba eyo ogiraba 0706 9402 3 9402 jangu mu inbox ongulireyo tiketi mu tiketi 2 tiketi 10 nga Mukama bwana abakusoboseza. Neyanziza nnyo neyanzege kiriza tugende mu mboozi ya Jalia. Njagala oyigo kubearinga nange. This is a show jojo kusanga mu segments ez'enjawulo nolwekyo leka kulowooza nti ejja kusanga busanze story yokka ne mulimu ebyenjawulo era nga bisigala bigwa mu stories, bisigala bigwa mu love, bisigala bigwa mu relationship, nga bikola parenting, byonna bisigala bikola show eno eya love story. Nolwekyo kiza nkutwale ewa Jalia ngalo tuviira ku ntono. Kyenjagala okutegeeza kye kino. Finally Jalia yalinnye ennyonyi. Ali ku kyeyo wenjogerera. Naye nga tetunnabatuukawo kaatutwale mu lugendo nga bwe rubadde. Mr. Suzy osiiza otya gyebaleko egyaleero wamu ne Sozimu family bannange mbalamusizza nze ayogera nze Jalia. Kati nkomyewo oba season 1 oba season 2 kati eno tatugiyite season 2. Ngenda kwogera mpola kubanga ndi wano eno mu ddiiro we neebase ate abadde nga bali mu ddiiro eriddako awo we basula we batudde. Ate baba tebakwagala kuwulira ku ssimu. Kakati bannange oba mbagambe olwo lwatuuka simanyi nakumanya naye mbabuulire. Si byangu. Owe navaawo oba we najjaawo ne munkwatirako oba ne mbagamba njagala genda bweru biki sente baazimpa era nazifuna era obuyambi nabufuna. Naye makubo ge nasisinkana bannange oba ge nayitamu oba ebintu bye nayitamu bannange byali biwanvu oba ebintu bye nali neerekereza ne ngamba saagala kulumbaga na famire yange njagala ntambule nga nze omuntu. Kati nga ndowooza oba obuzibu buli ku nze kumbe wa tebuli simanyi nayinza nabbitandika n'enziwaayo Ronald n'azirya. Mr. Sozi nannyambako ne tumunyigiriza n'ampaayo $1,000,000 nenfuna agenti omulala nazo nenzimuwa nazo n'azirya naye nga tesibanenya mu kuzirya. Nze omuntu yafunanga saponsa nagamba bwe omulonze n'amala n'agaana okkiriyalinga buli kimu. Ne bwe kyali ku Ronald yantambuza abantu wa mirundi 2 nga kibeerawo ekityo. Ne ngenda kuyo omwami ne nfuna basaponsa 2 ne bannonderawo lwe bapositinga vidiyo yange. Ne bakola ki? Ne bannonda buli muntu ng'agamba genda kujja enkya, genda kujja luli, genda kujja juuzi. Ne babeerawo nga bwina kubambuzaabuza leero viza efuluma, leero ekola bweti, leero ekola bweti ne bigaana. Jjukira nga nkuzizza emabega
bwe najja unafuna abantu ba mirundi esatu nga bantwala bwereere nga bantwala e Dubai naye ningamba akangendere mu kugundi kwani Ronald jona chance nenzifiirwa bulungi nnyo kati nga mbazize emabega waliwo ebintu bye saayagala kwogerako nga saagala kuyingirira bagale famire yange nga saagala yingirira famire yange nga naatera ogenda ekyantwala e Saudi nengenda e Saudi yali yanga kuwasa nandekawo nenfuna obusungu nengenda wa e Saudi kati mu kugenda e Saudi awo nze nali ndowooza mbeera ya bulijjo Katonda nandekako okusaasira kwe nenkola ki nengenda e Saudi naye nabeeranga e Saudi nga buli lunaku nina ekintu omutima gungamba ogenda kufa weetugeebuka mu dinisa naye nga nze sibifaako ogenda kufa weetugeebuka mu dinisa nze ebbanga linakola e Saudi ng'endabirwamu ngyerabamu nga ndi mu kuzirongoosa zino ez'abadinka naye wetali nti yabadinka nga nze seraba mu ndabirwamu nga bweneraba mu ndabirwamu omutima gungamba ogenda kukola ki kufa. Bwe nali e Saudi eyo nina omusajja yali yankwana oluvannyuma lwayanga okuwasa nampangisiriza ennyumba nga contract naatera okukola ki okuggwako kati tiketi we yafuluma ne mukubira ne mwana ngenda kudda etiketi yafulumye omusajja teyaddamu kwogera nange ne ndowooza nti yali muki muyaaye ati wendwaza omwana nengenda mu ddwaliro nempositenga ku siterasi yange ng'omwana wange mulwadde omukulu n'alaba n'ajja mu ddwaliro n'atugulira buli ekyetaagisa mu ddwaliro ne mubuuza ebyennyumba bye wali oŋŋambye wali onnimba oba nedda n'aŋŋamba nedda mu mbejja nali sikola ki sikulimba n'ennyumba gyeri tenaba nakola ki kuggwako myezi gyayo oba osobola tosobola okugendayo ne mugamba nze nebyo nabikoowa njagala kweddirayo ku kyeyo nga ndowooza nno ngenda kuddayo maama red flag saagiraba saasooka giraba ey'okubiri bwe nzira wano eno nakomawo nga ndi mulwadde amamiro muli nga n'omusaayi guyita mu nnyindo ne gusirika vacation wemala okuggwako omusaayi ne guddamu mu nnyindo n'obulago ne buddamu okunnuma nensirika ngenze nkanyamira mpeke nenkubira mukama wange essimu nagaana okumpa tiketi simanyi lwaki simanyi oba kyoba ki nakati kisobola kumukunnyonnyola oba kisobola kunnyonnyola nti bwali buzibu gundi na gundi nensirika kaakati awo omukama wange omala okunyuma tiketi buli muntu anvuddemu buli muntu andaba bulabi nenzije wa mitasozi ne munkwatirako nga mwankwatirako mwenna abankwatirako mwenna alhamdulillah mbeebaza era nsaba Allah abaddizeewo buli kiisi mwenna abambeereddewo nze nsaba Allah kuba nze ndi muntu ni mwana Adamu sobola basasula Katonda alina obbasasula nga ye yabatunda oba ye ng'omutonzi kaakati bwenvaawo bino ebintu nyinza obyogera abantu nali bagiyita firimu kuba waliwo omu gwe nanyumiza n'aŋŋamba Jaliya walabye ekinigeria kati gw'otandise okunyumya ekinigeria ne mugamba nedda salabye ekinigeria nkunyumiza obulamu bwange engeri gye bukola ki gye butambula mbadde awo sente bamaze ozirya ndi mu muzigo naye mwe nga sitya mwe ntya Mukama Katonda nga nze okubeera mu muzigo sinzo kale siri mulungi nti ndi mulungi naye ate era sinzo omubi ennyo akutuza endiga kuki ku ttale naye nze nabeera mukono paka kuwulira bubi naye nga sifunye yaŋŋamba nti nkwagala kati nga waaba alabise akugamba nti nkwagala kale bambi aba yesitaze emmeeme nga naye n'obubeera gwe tosobola mukkiriza ng'oyinza n'omubuuza kati gwanjagala ogenda kunkozesa ki nga naye wennyini tosobola kweyamba kati nze ogenda kunkozesa ki olwo oyo akwagala aba akoze eki alabise
kati awo mu December awo omwami gwe nasembayo okuwa ssente ngamba visa olwokusatu egenda fuluma biki nengamba sigenda noonya ssente pangisa mazigo mulala kangende ewaka negenda awaka bulungi nnyo nensaanire waka emyezi gyange mirungi 2 kati awo mu December awo nyini awo nga kwa 23 yali 19 amba ntagala mu kibuga Jinja nzunga nzire eno kati ate nensinkana ex boyfriend oyo nga yankwanako mu biseera byayanga nga nkwana nga nayanga kale nga nkwana kaawo kyava ngamba wagenda bwerere gyali njagala tukole ki tuddemu nengamba yowaayi nze atalina ngambako lwaki sikkiriza mbeereko n'ono awaayi nga nzikiriza bwe nakkiriza simanyi kyatuukawo nasooka kutambula nensinkana oyo mukyali bwe namusinkana nagenda okudda ewaka nga neŋŋamba nemutunulako bwenti nendaba nga alina amatu manene yenna abangaladde feesi nentabulwa nemuleka nga bwali nenzira awaka kati we nadda ewaka nangamba kati kangende mmalirize ennyumba ngitekemu finishing biki simanyi agikola atya yangamba finishing mu nnyumba munda ojja kujja ku Monday tulina okulya ffenna Krismasi nemugamba okay munaye nange nga neetegeka ate munange sirina agamba sirina pulaani oba B kati nga nkubira essimu nkusa kwa 23 nga ngamba Hajati salaamu aleikum nga muddamu tewalaikum salaamu ngamba naye Hajati onkubirako ku ssimu gwetula butuuze eyo n'osirika n'otankubira ku ssimu nemugamba oyagala nkukubire ku ssimu nja kukubirako inshallah kakati nangamba naye ku Monday ogenda kujja awaka ennyumba enaaba ekoze eki ewedde kati nali muddire essimu ng'eri mu kisenge nga liri mu silent nsangako missed call 2 nembuuza onankubidde nemuddamu nemukubira yagaana okunkwata okwalinganga okuddamu okunkubira yali mukazi nga yakola ki yankubira nze omanyi siwaana ndalo z'abakazi n'abasajja bwe nawulira omukazi namugamba ennaku zino wafuukamu Saamu mu kifo ky'okuba ggwe Saamu yafuukamu okuba mukazi kye namuddamu nemugamba owaya mubeere bulungi Saamuddira neninda ku Krismasi nemukubirako essimu bwe namukubira yagaana okunkwata oyo n'agenda kati emabegako awo nga nakagenda emukono nasisinkana Gaayi awo mbadde empuuseewo nasisinkana Gaayi nga musajja avunaanyizibwa bulungi nnyo nangamba biki Hajati nkwegombye munange nkulabidde abanzaala nkusiimye nti kale nangamba nemugamba naye onsiimye naye nze ngenda ku kyeyo nangamba tetusobola kansolengamu kyeyo ekyo nemugamba newole miliyoni 4 oba oliwo dozisasula nga sigenda ku kyeyo nangamba ndiwe dosasula ezo ssente kuba yali musajja wavunaanyizibwa nga era obusobozi abukola ki awina oba bwakya buki omusajja nga ngamba nja kukulaba ngenda kudda kamala okuva ku kkooti ngenda kukubira olw'eggulo njagala nkulabe ankubira ennaku ziyangamba olunaku weyangamba obudde okungamba okudda teyankubira ssimu nange saamukubira kati mukubira enkeera bwalwo omusajja teyaddamu kunkwata nenjikuba emirundi 2 n'agaana okunkwata naye nemwenenya nze munnaaye nemulekanga bwali oyo naye n'agenda olulala bino byembadde mu byokuzunga mu bino ebyalonda ddi nga nzize eri nali mu takisi nesinkana Gaayi nga ntudde mu maaso Hajati biki nemuwa akanamba
we namuwa akanamba n'agenda. Maama nangamba ngenda kukubira olweggulo era naweggulo olwatuuka nankubirako bulungi nnyo nambuzaako enkeera waalwo. Nangamba ngenda kwogera naawe. Enkeera waalwo teyakuba ngenda okuddamu okuba essimu ng'ambuuza ggwe owaawa. Oyo ne mmuleka ne mbivaako bulungi nnyo ne mbireka nze omanyi kasita ombuuza owaawa nga nkuleka. Eyo ne nvaayo nkugereza obulamu engeri gye bubadde bukola ki butambula. Nga ovudde ku ekyo ng'abaana balwala mu shift. Leero omwana omulenzi w'alwala ng'enkya omuwala alwala. Omuwala waawo n'omulenzi ng'alwala. Bo bwe babeera abalamu nga nze ndwala. Kwegamba nga tulwala mu shift. Obulamu nga bwe butambula. Ne nvaawo. Olwo wenzira awaka ewa maama. Amazima okutambula ntambudde. Okusaala nsadde oba ekubayita okusaba nsabye mu bulamu mu bulungi ne mu bubi. N'ogamba oli nagamba wano waliwo gundi biki kubanga oli seeka yansomerako edduwa nga bansibiddeko olutolaala kumanga nenfuna omusawo eyankola kiyanzaaza bamuwa obutwa n'afa baagulirira mu bantu be yali abeera nabo ne bamuwa obutwa n'akola ki n'afa. Kakati n'otambula n'onagamba jangu wali eno waliwo omusawo agenda kuwonya ekyo kizibu ky'olina omuddivu osimanyi baguyita muddivu. Oyo n'ogendayo oyo naye n'akulyako zaali ddoboozi ozoba okoze otya waba zikuwadde. Awo n'ovaawo togenda bweru tofuna musajja akuwasa yadde akwanako ekyolumu byonna tolina kyofulabawo n'osirikawo busirisi. Nze mba nkyali awo oluvannyuma lwa Saamu okudduka naye Misinde. Kaakati nga wabaawo mukwano gwange nga mugamba waaye kale yali neiba eri mukono gye nnali nga mugamba waaye omwana gundi ennaku eri eno ennumiro eno owaffe ebbyo jinja enjagala kunzitanga n'amanedda jangu twaleke wa muzeeyi simanyi muzeeyi ne mugamba senakuwa abantu okundyako ssente zange ate nze saagala kozesa ddagala kuba sina baana bange gandaba nga nina ebintu byenkozesa ebitali biki bituufu. Nagamba nedda eno basaba busabi n'enjirinnya ewu paka Kayunga ndagiridde ntuuse Kayunga muzeeyi ankutteko antutte eyo eri omukyala bamuyita Mulongo. Nze nsabye ku January yenna nga tusula tusaba emisana ne tukera ne tulima ne tusula nga tusaba enkya ne tulima bwakusabira nga tusaba kati nno Mulongo kusabira asaba 5 nga nze nsabira nja kuwa ssente kasita nze njagala kintu kyomugenda wa weeru biziiganya okukola ki okufuluma. Nsabye atusabidde tusabye bannange nsabye abasabira ekiro enkya ne mukera ne mulima okulima tulimye nnimye okulima nnimye. Kakati mba ndi ewa Mulongo n'obaawo omuwala eyajja nga naye enkuba kyeyo kati nagamba nava ku kyeyo nga ndi mulwadde birwadde ntunuddemu nange kale nga munaatula ne mweyogeza ne buli omu n'ayogera n'anyumiza munne ebizibu bye. Kyava ngamba nze nno wano naze kusasula ssente zaasigalayo naye wano eno tewali kuwunyizibwa kusingawo wabula kulweweezaako naye bandagiridde seeka kati nina gendayo naye bonayo bwe bakumaliriza neeno ng'ojja nkutwalako ewa nga nkulagirirako ewa seeka nga mugamba nedda ebintu byankooyeza ebbanga limaze wano ntusaba tewali kikyakako amawulire nenfukamira amaviivi ne gannumira n'obwereere
ezire emu ebyali emu zero gattako zero era byenkola ki byenfuna kati mba ndi awo era ne bampiteyo ku kampuni natwala passport yange olwo bali abayaye bamaze okundya we bampita nga baŋŋamba mpugwe gyali yaŋŋamba ye mubadde mulowoozaani mpugwe ffe twakupositinga David yoyo aniino gye wakola naye nefunafuna client naye nga tetumanyi agenti wo ne agenti wo yakwegaana takumanyi nemugamba nembuuza agenti aba atya nga takola ki tamanyi nagamba ne baŋŋamba yatugamba takumanyi era omugagga ne tumugamba wafuna obuzibu wafuna accident jjukira ne bali waliwo omugagga gwe bagamba mbu nafuna accident mbu wafuna accident buli walwala omugagga n'afuna ki omuntu omulala era yatambudde yagenze kitegeera kati ne mbabuuza lwaki mumpise nga mugenda kuŋŋamba bya nonsense kobbo nanti tukwise tukonfaminga ekituufu nemmala nenzirayo nembeerayo we nabeerayo era ne baddamu ne bampita jangu tukwise biki kati awo misasozi yali yasigaza $5,000 nanti ziri baazirya kati awo neŋŋamba ne baaba nampolayo emitwalo era emirala 5 nenjija ku kampuni wenzijja ku kampuni era biki leeta kino leeta kiri leeta kino leeta kiri leeta bino biki ogenda kola gisisi netugenda okola gisisi nga ndi mulwadde nga gundi pressure eri waggulu ng'era eri waggulu naye ngamba sirina pressure eri waggulu nembeerayo nenvaayo nga tewali kikoze eki kikoleddwa nembeerako kampuni kakati omuwala omu naŋŋamba naye gwe atudde wano obutuuzi ogamba tolina pressure kati lwaki gisisi ekoze eki eganye naŋŋamba nno beera muntu mukulu weetambulire kabona dda wano mu kutuula obutuuzi olinde tojja kumalako kakati awo nenzijukira nti nina ate kunenzuukukamu awuluutu ate nenkubira oli ayagamba okuntwala ewaseka nemugamba owaayi gy'oli ewammwe naŋŋamba siriiyo naye nsobola okulagirira ewaani ewaseeka kati bwe yandagirira ewaseeka nga nensigaza $5,000 ku akiba saaziwaayo kakati naŋŋamba tambula bwoti ne bwoti nenenya nengenda ewaseeka gyangambye entuuka ewaseeka nemunyunyula yaŋŋamba nze sikola shiriki sirina shiriki gwenkola wabula woba omanyi obuzibu bumonyonyonyolamu nga tukola ki nga tulaba entuuka ewaseeka nemunene tetegula era nina obuzibu biki visa biki nemutendera visa koyeseeka nti owaayo mu bigambo by'oŋŋambye nga siwuliddemu omusajja toli mufumbo nemugamba abasajja tonyumya y'omusajja we mufuna leero oba wankwana saawa zino nemuwa enamba yange awo wennyini wanneerabirira ngenda okuddamu okuba nga takola ki nga tammanya ate nga sirimba wekibadde ng'omusajja ne bwankwana ku saawa zino ziri 4 kati ziweze 4 zigenda owera 6 nga takyammanyi nga tammanyira nga nemala mukubira essimu ambuuza gwani nemugamba abasajja nabeesonyiwa njagala kudda ku kyeyo naŋŋamba insha Allah alina akantu ke yandaga simanyi bakayitaani naŋŋamba genda okagule okanaaba ennaku 7 wezigwako ojje wano nkusomera edduwa nengenda ku Holodi Kampala eri wali eri ku muzikiti bakanguza $1,000 n'ekitundu nenkanaaba kalinga nga perfume kati wenkanaaba nenzirayo
ennaku 7 ne ziggwa nenzirayo ewuwe naddayo ewuwe nansomera edduwa. Bannange sitya mwentya Mukama Katonda era sigamba nti ndi mushiriku ng'abamu bwe bakyogera, naye shiriki gyali mbabuulira eddogo gye liri. Nze ebintu byankuba, ebintu byanjogerera ku mutwe neevulunga nga katena. Nze omusajja yanwanyisa bulwanyisa, nze nakunamira omusajja. Jjukira nagenda nyambadde ekiteeteeyi nga sambaliddeemu leegingi, anyambaliddemu bayika kano akatini. Nakunamira omusajja nze n'erijja nalwana naswala nayiwa amalusu nayiwa eminyira nayiwa amaziga nga buli kintu kiri ku nze kuba ngenda okuddamu akategeera ng'olugoye lwange lwonna lugubye nga lujjudde eminyira lujjudde amaziga lujjudde amalusu nga nzenna nfuuse ekitaga nga akatambaala ke nasibye ku mutwe tekaliiko nga nfuuse ekiwemmeneku. Kitegeeza nava mu ntegeera yange mbune nvuma omusajja nensekerera omusajja nensooza omusajja kwegamba neneekola buli kintu ky'owulira oba kyaddalu oba kya buswavu. Kati simanya wanyinza batendera nava mu ntegeera yange. Kati abakyala abamu abaali batudde ebweru bwe nadda engulu kati nensiibula nga ndi mu kugenda. Mukyala omu n'ambuuza muka kitaawo ali ewaka si yakuzaala? Ne mmubuuza lwaki. N'aŋŋamba ebintu ebikubaddeko bibadde byogera nti obuzibu muka kitaawo maama we yalumba kisimanyi yamulumbagana abazaala atyo omwana ne bamuyita Jaaliya. Ye agenda atya alinnya atya ennyonyi tajja kudda ku kyeyo tajja fumbirwa yeepanka yeeyita omugagga yeeyita buli muyeraba nga buli kimu yakimala alinnya atya ennyonyi ye baluki bamutuuma Jaaliya nze nali sizaala. Kitegeeza nti n'okuntuuma Jaaliya nalyo kyaleeta obuzibu. Naye nga bwe weebuuza Jaaliya nti Jaaliya sinze natuma bantume Jaaliya ate sinze nalagira kitange okuntuma Jaaliya. Nnyina ye yasalawo bantuume. Ne kano akalowoozo ne ngamba kagenda eri bataata. Bataata mwenna abali eyo kubanga badde bakitaffe bakuze gye eri abataata abali kujja musooke mutunuulire ng'abakazi be muzaalamu abaana oba si kyekyo oba owasiza omukazi owookubiri. Waliwo ebintu by'olina okwekomako kuba kati kitange singa teyantuuma linnya lya nnyina alabika obuzibu bwe nina singa sibusanze. Kitegeera kuba n'erinnya lya nnyina lyaleeta obuzibu mu bulamu bwange kubanga bagamba nga bamutuuma balya Jaaliya. Ekyantumya Jaaliya ye mukazi eyali azaala taata wange. N'agamba mbu Yunusu tajja kudda ajja kufiira ku kyeyo. Mukazi n'aŋŋamba nti twepanka. Simanyi sijja kuddamu kufumbirwa sigenda kuddamu kugenda ku kyeyo. Ebintu byali bingi. Ne mmugamba owo kuba Iseka talina kye yennyega kasita nadda engulu n'aŋŋamba toolaawo oddamu funa amaanyi ogende ewammwe. N'aŋŋamba genda ku dduuka liri eri ku Mukwano Arcade gye nalaga. N'aŋŋamba genda awo tube ku reception oba omusajja aliwo mulagirire eddagala ly'olina okugula. Ne ngula eddagala lya Kiwarabu. N'aŋŋamba linaaba ennaku 9 ennaku 7 nga lyakunywa kunaaba na kwesiiga. Bwe nava ewa Seeka amawa gankuba okuva ku mutwe paka ku bigere.
era mubawuliriza basozi mu famire nina abamu be nakyeyalingirako amabwa ago kuba amabwa gankuba nze n'omubiri nzenna nenjiwa amabwa ng'omulwadde wa siriimu bannange bakyala n'abaami nze singa nali seekebezanga ku bino byagenda bweru zinatuuka ekiseera n'endowooza nti nina obulwadde okusinziira mu wagankubamu oba wondabako kati saazi n'enkovu ze nnina otya n'okutya ninganga omulwadde wasima bwe ebintu ne binjogerako ne bigamba mbukasiraana bakasuza busuza kasola mu myala nga ate kituufu nze wenviridde Uganda babadde bansuza kuba newaka nali navaayo naye alhamdulillah neebaza Mungu nti ansobozezza yonna gye mpise kubanga Allah anteereddewo okusaasira kwe wadde abamu banziba naye mbaddeko okusaasira kwa Mukama Katonda kuba nfunye abanyamba olina mpa ssente ze nga sirina musingo gwe muwadde oba olina ngulira kyakulya nga tamanyi simumanyi ate n'atansaba kumuddiza aliima naye ankuumye kati gino emyezi okuva mu Gwakubiri paka bwe nvudde Uganda nga nsula waaliima ogenda ku ofiisi n'osulayo ennaku 2-3 ne bakugobayo ne bagamba genda ojja kutta nga sisobola kutta waka ewa Seeka we nagendayo yangamba saagala ssente kankujjanjabe bw'onaawona konsasula nangamba essente z'olina genda ogula eddagala kuba nze sirina ddagala wabula nja kulagirira gye balitunda nengenda nengula eddagala ly'Abawarabu eddagala ly'Ekiwarabu abasinga balimanyi liri expensive Allah paka bantaddeko okusaasira kwe wabula nabadde nzija nanti abakampuni baningisiza akaboodabooda ne kafa kafudde ne bampangisizaawe mbatwale kutuuse wali eri ku gundi kuwaiweewo Entebbe ne bampangisiza buno bu airport simanyi pick up airport simanyi oba bwe babiyita ne kantuusa ku kisaawe bwe natuuse mu kutinnya ennyonyi kamungulize nankuba ng'ayagala kunsuula wansi kaakati awo we natuusa Addis Ababa okutu okumu ne kuba nga tekukyawulira nga sirina kyempulira yadde n'akamu naye nga Seeka alina edduwa gye yadaŋŋambye nti woba owulira embeera ekutabuseeko gisome nga ggwe omuntu ekijja kukutta alhamdulillah sinakuddamu kusanga mbeera mbi naye bakulu eddagala lyeriri naye bakakitaffe mutusaasirengako naffe tuli baana sifefe abalagira babba bammwe okwenda obusungu bw'oteeka ku mwana w'omusajja buteeke ku mbaawo naye bbaawo okyasula naye mu nnyumba naye obusungu obumalidde ku baana b'omusajja obabuzizzaako embiibya nze muka kitange naye mwebaza ndaze ensi kyeki naye bakulu eddogo gyeriri abaana abali ku kyeyo mwegendereze ssente zammwe ze muwa abantu kuba nze ssente zange zinawa muka kitange nga nvudde Saudi nze nzinsiraanyiza okutuuka ku kino kyendiko essente zinawa muka kitange waliwo be nali saagala kulumbagana kubanga waliwo ebintu bye nali ndaba nga byewuunya naye nga nze saagala byogera era bwe natuuka kwa Mr. Sozi nayogera ku bulamu bwange saayogera ku bintu bya muntu naye bannange eddogo gyeriri mbabulire shiriki gyali mbabulire basiraanya nze gyali yambadde nabulwa naŋŋambako ekigambo naye oluvannyuma lw'okunsomera edduwa nali ndi awo n'amidwe yadduka emisinde nadda nali ndi awo basaamu nabo ne badda naye mbagamba bannange mundeke nina bizibu byange mubeereyo mbeereyo ndifuna omusajja mpasa ekiseera bwe kiri bakikoze eki kituuse
bannange shiriki gyali nkiddamu bannange abaana abali ku kyeyo munywere oba oli musamizi samira oba oli mulokole saba omusiraamu saala omukatuliki saba mu ddiini yo oba muprotestant oba museveniside saba eddogo gyeriri bannange mbabulira eddogo gyeriri shiriki gyali mutuufu nze ku bintu byempiseemu n'ennyumba eyo eri ennyumba ewa maama bwengisulamu ebintu bintuga ekiro kamala obukamazi ennyumba wegiyingiramu bwenti tofuna tulo obeeranga yakyadde ewa neiba ku nnyumba gye nazimba ne ssente zange baagiteekamu ebintuntu kati ensi mwe tuli naye alhamdulillah kati wendi ndabaako ninaawo enjawulo era nasobodde okuva e Uganda nensigala nga neebaza famire sozimo famire mbeebaza mwenna nga simenye obaani bannange nze gyali yambeebaza era nsaba Allah abaddizeewo mbeebaza alhamdulillahi rabbil alamin bannange mwebale kumbeererawo mwebale kunjagala na buli kiisi nawatali wasozimo na buli kiisi ambeereddewo nga nze omutonde kubanga nze omundabira waneeno abaana bange basoma ku ssomero naye bammanja sisasulangayo wadde 10 okuleka ssente ze bansasulirako naye abaana basomye nene tamu era bagisomye abasomesa tebagoba baana bange kati nekitiibwa n'ettendo mba nkiddiza Mukama kubanga nzaani omuntu ankwatibwa ekisa n'asomesa abaana bange nga simuwadde ssente nga buli lunaku mugamba nja kusasula kale neebaza Katonda nyigiriza naye atantadengako ekkubo ery'okunjja mu buyunike kuba olunaku lwe nawulira nga obulamu buntamye nga mpulya njagala nfe nga maze okubiwasozi maawo nga neeralikirira ssente z'abandi bamaze ozirya sirina kittako nenoonyako n'obufumbo ne bubula olunaku ne mpulira nga njagala nfe naye mba neebase nendoota ekirooto abasajja babiri ne bajja ne baŋŋamba gumamu kijja kuggwa kati awo ne mpawamuka nga nnoonya abaŋŋamba gumamu kale ne neebaza Mungu tandekeredde kubanga buli mu mbeera webaddengawo eyo embeera gye ntambuliddemu ek'okunyigirizibwa okusekerera okunyoomebwa okulabibwa ng'ekitagasa naye nenyongera okubeebaza wamu ne Katonda nti alhamdulillah Mungu mwebaza okuteerawo ekkubo nesozi mu famire nekitasozi naye mpise mu kusoomoozebwa mu kugerekebwa mu kunyoomebwa mu kenekebwa mu kusuzibwa mu kuliisibwa buli mu kimu omusajja ono n'oli okujja okwebakako n'akuleka awo takuwasizza takututte newonoonya omulimu newonoonya ogwa wooteri nga tusobola gufuna naye neebaza Mungu alhamdulillah byonna byempiseemu naye era mmaliriza mbagamba ebigambo bino eddogo gyeriri ng'ate alikukoledde tavudde wala omuntu wa famire yo eddogo gyeriri basiraanya abantu b'efamire yaffe batusiraanya mukakitanga nkoze buli kyowulira nti oyinza okikola omuntu akikoze nemaliriza nga neebaza buli muntu misitasozi kwebaza bijaliya ne mutonde sina kisobola kuwa asaba Allah Katonda yennyini yabaakumalira obaakusasula kussa nesozi mu famire n'abatali misitasozi mu famire neseekasami naye mwebaza naye kunzikiriza ne mukolako effujjo andiyita effujjo nanzijanjaba atali kunneekeka
naye nga eddogo gyeriri kyenyinza okubagamba naye omulokole saaba mukatoliki oba musamize w'omusiraamu wenna mu ggwanga ate ne ssente mulekere okuwa abantu ba famire ssente at least ko mugulira ekintu ate n'atakubeereddeewo nnyo baleke batambule oba mutuyiga olugendo lw'Abaganda nti keezaala keekomberera tulekere okwomberera ebitali bitatukwatako emmaliriza nga agamba bwe nti kuba wano era bagyeko wifi yaabwe nenyongera okusaba musabire Katonda anteekeko okusaasira kwe aleko egyendi anteekeko okusaasira kwe nswaze sitaani naye nkoleddwa buli kintu ekisirisiinye ku myaka ginina gino muto oba muto oba gya bukulu ndabye ebinene n'ebimpi ndabye ebiwanvu n'ebitono buli kintu kirabiseeko mu bulamu bwange naye neebaza Allah neebaza n'omulogo yanziwula amaaso Katonda yebalemu amagezi n'obusobozi neemwengera nga muwe ku magezi singa okuzaalibwa abaana kyamuluma bba bwe yandiwadde obutwa naye nakati akyasula naye abaana tumuyisa bubi tumulumira ddala okukamala naye nyongera okubiriza bataata bamanyi bakazi ki be bawasa oba bakazi ki be bazzaako abakazi bannaabwe oba bazzeekamu abaana baabwe kuba nze kubonaabona kwange kwonna mu bwibidde nze ngamba kuva ku kitange eyanzaala abantu baluga abantu basiraanya eddogo gyeriri babboyi naddala abaana abali ku ddungu munywere n'abantu bemuwa ssente bemusanyukira nga mufise Uganda bemubuulira ku nkulaakulana zammwe ze muliko oba kiki ky'otuuseeko kabaani kasita olinnye eddala laba ng'omusukkulumyeko gaddinze bwetyo we nalabika nemmaliriza nga mbagamba bannange mbeebaza era nenyongera okubasaba munteeke mu ssaala zammwe Allah ndekeko okusaasira buli kimu tukeene mu mbeera yonna awatali kiddamu n'omulogo kapita amuggweko nyongera obasiibula nga mbagamba assalaamu aleikum warahmatullah abeesekeza mukama waffe akuume atakuumira mpeera nyongera obasaba n'emisigasozi tumusabire Allah amuwe ekyengera ky'obulamu kyenyinza okwogera oluvannyuma lwa bino byonna kiri nti erinnya lya mukama waffe lyebazibwe nyongedde okukiyiga nnyo nti abantu abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi mu mbeera ey'okuyagga mu mbeera eya desperacy bakola ebintu bingi embeera eyigiriza abaana okusamira embeera eyigiriza abaana okwenda embeera eyinza otuyigiriza okulimba embeera eyinza otuyigiriza okubba eyinza otuyigiriza obukumpanya embeera mukama atuwa ekisa jaliya bibadde bingi nebaza abantu abatuyimirirako ku lwa jaliya abamuliisa abasasula renti olumami yasasulanga school fees z'abaana abatuwola ssente tusaba mukama olugendo luno tulugguse nga ssente tulisasula okuzimalayo era bijja kusoboka mu linnya erya Yesu emyezi 9 waliwo omulala atandika emitandike tamanyi oba bigenda kuggwa aluza bigenda kuggwera mu wiiki bigenda kuggwera mu mwezi biyinza okugenda mu mwaka saba mukama omuyaga ogwo gw'olwanagana nagwo akusenvule akulembera okuguyitamu bibadde bingi otuuka n'olaba ng'oli rejected ate nga n'omulabe tatudde kiruma nnyo sitaani ng'akukuba okuyita mu mukyalawo sitaani ng'akukuba okuyita mu mwami wo okuyita mu bazadde bo okuyita mu baana bo okuyita mu mikwano gyo okuyita mu abo beweesiga kimenya omutima n'ogamba byandibadde omulala nga si ba mu nju biruma n'osanga omukazi ng'agamba ennaku eno omwami yagireese yandibadde omulala n'atabeera omwami gwe neesiga gwe nayirawo omubiri
ne mulonda mu bangi nabanga yampisa mu kino kiruma Sitaani bw'atukubanga atukuba bali mu forces tayinako idea oba oliawo gamba nti kale naye nga Sitaani yakuba okuyita mu bantu bo kiruma n'owulira ng'oliko omudibo ng'oli rejected ng'ensi ekuganye n'enjala ng'embeera eyo gituuseemu okkirize nti ebuliro byonna biganye abantu bakuvuddemu people have turned against you but God is with you ekyo toganyange essuubi okukubula okuggwako Sitaani okulaga nti olekeddwa naawe n'okkiriza nti kituufu olekeddwa abalekeddwa essuubi bwe libaggwako betta bakola ensobi nnyingi nsaba Mukama ng'olina ebikusoomooza olwaleero akunsaasirire nsaba Mukama ng'olina ebikugaanidde abigonze akuyiseewo awo awalabika nga tewayitika Katonda waffe omulungi tukwebaza kubanga finally Jalia yaddayo ku kyeyo okyusizza olugero era tusaba omugiremu ebyokuyiga ayongere okuyiga okwegendereza yakola ensobi endala abalaze bakola ne balowooza nti kati kufumbirwa y'ensonga nga tafumbirwa lwa mukwano naye kubuddama bangi tebakirowooza kati kanyingire mu relationship eno osanga ono yanannyamba relationship abazingiramu bwe bati abasinga tebafunyeemu byonna by'omuyisizaamu mu bbanga lino omulabe byamuleetedde n'obiganya bibeerewo kabeeyo ng'afunamu ebyokuyiga olugendo olupya tusobozesa okusasula abatubanja sente ezo tuzimaleyo tubeere n'emirembe mu lugendo olupya muyamba okutereeza ebimusoomoozezza n'ebikyamusoomooza okubaako ne kyakola kugyamu akasente okubaako ne waasula tumwebaza kubanga yasobola okuteerawo maama akayumba era kimuweremu omukisa olugendo lubadde luwanvu naye badde process gwe ng'enteekateeka yonna ogiina nga bwe tugamba nti I know the plans that I have for you sometimes we get so weak nga tetusobola kutegeera plan ennungi zolina gye tuli kubanga ebintu batulaba nga tebitambula nga bwe twabibala tuwa okugumiikiriza tuwe okunywererako tuwe okukwesiga tuwe obutawuguka tuwe obuvumu obwo omuyaga nga gutukuba tumanye nti oli wamu naffe mu muyaga oli wamu naffe mu muliro oli wamu naffe mu bitusoomooza mu lugendo lw'okuyaayana okufuna omwana oli agezaako walina wali Mukama yongera okumujjukiza nti oli naye era ojja kumuwa omwana olugendo lw'okufuna omulimu olugendo lw'okufuna omwami olugendo lw'okufuna aw'okubeera olugendo lw'obulwadde ng'oli alwanaganye n'ekimbe Mukama essuubi limuggwamu n'akola kiri na kiri olw'obutaba na ssuubi ng'alowooza nti buli kimu oba oliawo bw'anaakikolamu 10 by'anaakolamu n'avaamu ekimuyamba musisinkane ng'omuwa essuubi n'ekisinga obukulu ng'omuwa obuwanguzi bumala omuwa obuwanguzi nga watunula emabega ati ng'asobola okugamba nti Mukama ombeereddewo kyenva nkugulumiza kyenva nkuweera obujulirwa twesunga okuweera obujulirwa ng'otusomesezza Mukama n'ebyo ebinajja ne bitulema ne bitukuba totuganya kutumalawo kutuzikiriza ne tukwegaana obulungi bwe n'ekisa kyo byongera okubeera naffe ng'osisinkana obwetaavu bwaffe era ng'otuwanguza nga bw'ozza otuwanguza mu byenjawulo ogulumizibwa obeere Katonda waffe erawo ne bulijjo mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabira nti we all say amen.